embeera etukyankalanyizzaamu ne tutataganyamuko mu mpeereza yaffe ebyuma by'omuzungu mu bimanyi akadde konna bibeera bisobola okukwekyangirako kale embeera bwetyo bwebadde ensonga lwaki tutuuse kikeereza eddakiika kumpi 15 namba nga zimaze okuyitawo naye kaakati abakugu baffe ensonga bagitereezezza bulungi nnyo era tugenda kutambula nga bwe tuteekeddwa okutambula. Programu eno ebigambo tebitta ebeerawo buli lunaku olw'omukaaga okuva ssaawa 3 paka ssaawa 5 nga twogera ku nsonga ez'enjawulo n'okusingira ddala ezo ezigenda mu maaso mu ggwanga. Ennaku z'omwezi 13 mwezi gwa musanvu mwaka 2024 programu eno egenda kuddibwamu olunaku lugenda kubeera lwankya nga amawulire g'essaawa 3 ag'oluzungu aga NTV Tonight nga gawedde. Kale gwe atasobodde kugoberera osobola okutwegatta ku lunaku olw'enkya n'olaba ebigambo byonna nga byatambudde. To streaminga buterevu ku mikutu gyaffe emigattabantu ogwa Facebook sako n'ogwa YouTube. Kale noonya ekigambo NTV Uganda. Kyukakyuka zazzeemuko abadde bagoberera YouTube yaffe essaawa 24 olunaku ennaku 7 mu wiiki okusinziira ku mateeka amapya. Ekyo tekikyasoboka wabula tujja kuba tuteekayo programs ez'enjawulo. Kale amateeka ag'abannannyini mukutu ogwo bwe gatyo bwe gatulagira okukola. Kale n'olw'ensonga programu eno bweri butereevu ate n'amawulire gaffe gabeera nago nga tuga streaminga. Kale mugoberere enkyukakyuka ezo mu bakozesa emikutu gyaffe emigattabantu ogwa Facebook sako n'ogwa YouTube. No ku Twitter yo bisigala bitambula ne ku Facebook naye ku YouTube awo wafunye enkyukakyuka ez'enjawulo. Lunaku olwaleero ndi ne Commissioner wa Parliament mu lukiiko lw'eggwanga olukulu era nga yakiikirira ekitundu ekya Nnyendo Mukungwe mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'e Buddu ate ngeri aliko Minisita mu gavumenti ya Kabaka. Oweekitiibwa abatulaba babuuzeeko tutandike ebigambo naye nga tetunaba kubabuuza Annual n'abatulabako NTV nsanyuse nnyo okubeera wano okugabana n'abalaba NTV ku makya ga leero naddala bannabuddu abantu bannyinimu ate era mu ngeri y'enkizo bannakibuga bannamasaka. Nsanyuse nnyo okubeera wano okugabana ne bannayuganda ebigambo ebitatta naye singa obalambululirako nti tebitta ne biyinza okuttisa nakyo kiyinza n'okusibya. Naye ndi musanyufu nnyo okubeera wano era weebale kunkyaza. Mu ntambula y'obulamu obwa bulijjo obe ng'okeera kutunda mpafu era ofuna ebikuzoganya naye ekitagenda asanga bagenda. N'olwekyo tutambula bitambula. Kale tugenda kutambulirawo olunaku olwaleero gwe muganda nga tulabako NTV tuli mu programu ebigambo tebitta. Programu eno nkola yaffe ya bulijjo okuyitamu ebyo bibeera bifudde mu wiiki yonna nga bwebeera etambudde naye olw'okuba nti obudde tubulidde ate bwe tunaabigenda mu biyinza okutwala ekiseera ekiwanvuko ne tumaliriza nga tulyazamanyiza abayinza okulira ebigambo bya Commissioner Oweekitiibwa Mathias Fuuga Nsanka. Sabbiiti eno wegwe Tewali. Na yanja enteekateeka zaabwe ze baliko ez'okuba nti bali mu kweteekerateekera
akakiiko ak'ebyo bali mu kweteekerateekera okulonda. So wiiki eno nga bwetambudde y'ensonga bwezitibwe zitambudde, naye nga njagala kutegeeza nti ebyo byebintu tugenda okubaako endongosereza zirikukulemberamu okuleetera ye n'asalawo okukulemberamu badde. Ati awo tugenda okutandikira owekitiibwa twagala kusooka kutegeera biki ebiri mu ndongosereza zino zoyagala okuleeta tulabe ebigambo ebiranga binatambula. Nze tusooke n'ebyangu. Ekisooka mwami Byabakama yategeezezza eggwanga nti ebimu ku byagala okukolebwa mu nnongosereza alabanga obudde obugenze. Ekyebuzibwa kiri nti abimanyi kubanga si buvunaanyizibwa bwe. Ndowooza ayagala kugerera bibya gyatasula. Ndowooza obuvunaanyizibwa yandibulekedde abo bakama be abamuwa omulimo, kubanga ekimu ku byo kye yeemulugunyizaako ndi ensimbi azifuna leeti, zafunye leeti zaanaazizaayo. Ndowooza akkirize nti obuvunaanyizibwa si bubwe, obubwe bwakuteekateeka kiba kimuweereddwa. Kituufu nti ennongosereza zandibadde zikolebwa ng'obudde bukyali. Obudde buba bukyali musobola okwetooloola ensonga nnyingi nnyo ne mukola okwebuuza okw'omuggundu, ate bannayuganda ne bafuna ekituufu, kubanga ennongosereza ze nayogeddeko nga sigwe mulundi gwange ogusoose zigwa mu biti bya njawulo. Waliwo ennongosereza ze ndowooza mu ssemateeka, ate bwe zimala okukolebwa ziteeketeeke ennongosereza mu tteeka erifuga okulonda president, abaka ba parliament n'akakiiko kennyini ak'ebyokulonda, oba oli awo n'amateeka amalala ng'etteeka lya gavumenti ez'ebitundu. So ennongosereza zino namutayiika kituufu ezimu zeetaaga obudde, naye tekitegeeza nti ezimu tezisoboka. Buli ewali okwagala okukola ekituufu obudde bubaawo. Tosobola gamba nti njagala okukola ekintu kino era kigenda tutwala mu maaso n'ogaa tojja kuteekawo obudde. Kakati ebbanga okuviira ddala mu parliament ey'ekkumi gavumenti zeesuubiza okuteekawo akakiiko keebuuze ku bannayuganda. Enteekateeka ya ssemateeka mu mbeera ye, ssemateeka ebeera ndagaano, si ndagaano y'abannabyabufuzi, ndagaano y'abannansi. So bannayuganda baakola endagaano eyo mu 1995, bagitandika 1994 nemalizibwa mu 1995. Mu kugikola baalina ebirooto ebyo baabijjamu ebyo bazze bayitamu, era mu nnyanjula ya ssemateeka ono babijjayo bulungi nga balaga tuyise mu mbeera ey'obusambattuko, tetukyusa tewabeerangawo mbeera mukulembeze wa ggwanga kukwata buyinza n'abuwa munne, tetufunanga kalulu k'amazima na bwenkanya, bannayuganda bangi bali mu buwaŋŋangusa olw'effuga bbi, abalala battiddwa. Ebyo byonna byogerebwako nga bannyonnyola ebyafaayo by'eggwanga lino bukyalifuna obwetwaze okuva ku bakyeruppe, nga kitegeeza nti waaliwo okwebuulirira nti endagaano eno ya bununuzi, endagaano eno ya kutegeera bye tuyiseemu, kubanga bingi ebyali mu okutuukirizibwa mu ssemateeka yakolebwa mu 62 n'owa 67. Ssemateeka wa 95 yali agezaako obikomyawo okugamba nti eno y'endagaano empya, era endagaano eyo yakolebwa abantu abaatumibwa mu lukiiko lwa ssemateeka. Naye kati ebbanga liyiseewo, bukya ekolebwa wazze wabeerawo ennongosereza, wayitawo emyaka mitono nnyo ne batandika okugenda nga bajjamu obuwaayiro, kano ne bakajjamu. Ssemateeka yenna bw'aba akolebwa ofaanako n'endagaano kazibe za busuubuzi, zibaako ky'ogamba nti eno y'empagi efuga endagaano eno. Ssemateeka wa 95 empagi esinga obukulu eyalimu yali ya kkomo ku bisanja by'omukulembeze, era abaaliwo
ng'akolebwa bakugamba nti beebulira ku bintu bingi lwaki basaamu ebisanja era bwe bakiteekamu ne president ne bamuwa obuyinza bungi nnyo ne bagamba nti ne bw'abanga mubi kasajja agenda ng'amaze oyiseewo ebbanga bwe riti ne bw'obanga ddala byokola tebitambula tulina essuubi nti ojja kuvaako ebisanja bibiri ojja kuvaawo n'olwekyo tojja tukemmensa mmeeme tugumiikiriza ebisingako awo naye ne bagamba ne bw'oba kiri eky'ebisanja okiyiseeko eky'emyaka tookole ki tokiyiteko kati ezo ezaali empagi okwatambulizibwa endagaano eyo eya 95 endagaano eyo bwejjululwa mu mwaka gwa 2003 debate weyatandikira 25 nejjibwako ekkomo wewaali entandikwa y'okugamba nti endagaano eyo si eyo yakolebwa ssemateeka singa okwata ensiisiro omuli empagi Sseddugge n'ogijjamu n'oyimirizaamu ensogasoga eba tekyayitibwa mpagi Sseddugge kiba kitegeeza nti bw'eba nnyumba mwaggyemu enzigi ne mugyamu n'amadirisa ekyo kikyusa ekifaananyi ky'ennyumba n'efuuka kirala so mu kiseera kino ekimu ku bye twogerako mu kukyusa ssemateeka kwe kuzzaawo ebyo ebyakola endagaano ya 95 kubanga nga bwe tubirabyeko bireese obulemu bw'amaanyi nnyo okuzzaawo ekkomo ku bisanja nsonga nkulu nnyo ate ekirungi kubanga ssemateeka mu article ya 262 erambika bulungi nnyo engeri gy'oyinza okukyusa ssemateeka 260 akulaga nti osobola okukyusa ssemateeka ng'okozesa palamenti ate ne referendum oba akalulu k'ekikungu 261 alambika gy'osobola okukozesa palamenti ebitundu 2/3 n'ezi gavumenti ez'ebitundu 2/3 n'okyusa ssemateeka 262 alambika bulungi nnyo nti osobola okukyusa ssemateeka ng'okozesa palamenti yokka ku lusomo olwokubiri n'olwokusatu nga totaddeemu bantu balala oba bannayuganda oba ku gavumenti oba referendum kiba kitegeeza nti bw'oba olina by'oyagala okukyusa njala kuddamu mwami Byabakama n'abalowooza nga ye nti obudde bugenze genda mu article 262 olondereyo ebisoboka okukyusibwa ng'oyita mu palamenti nga togenze mu referendum oba nga togenze mu gavumenti ez'ebitundu naye tubulayo omwaka gumu kumpi n'ekitundu eryo bbanga ddene kyenabudde ngamba ku ntandikwa nti bwabanga olina okwagala oyajja kyoyagala okukyusa nga era obiinako obwagazi ngaoyagala genda mu maaso obudde weebuli kakati nkulaze nti ekyokuzzaako ebisanja nsonga nkulu nnyo kubanga president n'amaanyi g'alina kuba tikyalowoozebwako abakola ssemateeka wa 95 ndi kiseera kisobola okutuuka ng'abalamuzi okuva ku ddaala erisoboka ku kkooti ensukkulumu bonna balondebwa omukulembeze akola ki aliko tebakirowoozaako nkiseera kisobola okutuuka nga abalamuzi bonna balondebwa omuntu omu nga bakawo bonna nga ba-accounting officer bonna balondebwa omuntu ki kyalowoozebwa nti ne bw'obanga oyagala nnyo ojja kujja bwekyali nti bajja kgenda bakyuka naye kati obanga otuuse ku kalipo akalaga nti buli muntu aliwo mu ofiisi erondebwa omukulembeze aliwo yamulonda kiba kitegeeza nti ng'eggwanga muli mu katuubagiro akatuubagiro ako kataggulula muddeyo ku nnono yateekezaawo ssemateeka nga mumaze okwebuulira ku bye muyiseemu ng'eggwanga okugamba nti ekyo kirina okujjululwa ekyo kyekyokulabirako ekisooka ekyokubiri kyenayogeddeko era kyenjogerako nti kisoboka era mu nnongoosereza kyenjala twogereko tukisse mu bannayuganda bakikubaganyeko ebirowoozo yensonga obunene bwa palamenti ne nnonda ya palamenti palamenti erimu ababaka 559 ng'ejjudde bulungi kuliko abava mu zi counties waliwo n'abava mu zi district waliwo abakiikirira amagye abakozi abavubuka n'ebiti byonna nga oyinza obirowoozaako abaliko obulemu
ekibuzo kiri nti mu mbeera gye tuyitamu n'embeera reality ekituufu ekitutunuulidde ekitukanulidde amaaso ebyenfuna by'eggwanga n'ebirooto bya bannayuganda bisobola okuleerebwa paalamenti ennene bw'etyo. Era nzikiriza nti okubeera omubaka wa paalamenti mulimu, naye osobola okuteekawo emirimu mingi nnyo ng'okendeezezza obunene bwa paalamenti ne formula. Nina ne proposals zempa neŋŋamba nti tusobola okugamba nti buli county ekikirirwe omuntu omu, buli ssaza ekikirirwe omuntu omu. Bw'ogamba nti Bukoto eveemu omubaka ki omu, ne buli district eveemu omubaka ki omu omukyala, ekyo kiyinza okuba ekyokulabirako. Bw'okola ekyo mu kiseera kino oba osobola okufuna ababaka nga 356 n'osalako ebibiri. Naye ne ŋŋamba nti ensonga ezo eziba zisigalidde nga ziraga nti tezikiikiriddwa bulungi, tuteekewo paalamenti ey'okubiri yetugamba upper house oba upper chamber, abali gye bayita senate mu nsi nga Kenya. Era ne bawulira agamba nti ate eri ogikendeezezza, ate bw'oteekawo senate batoyongezeza era obunene. Naye nedda senate esobola okulowoozebwako mu kifaananyi bwe kiti. Upper house esobola okubeeramu ababaka abava mu district ze tuyita eziri ezasooka ez'ennono nga ssemateeka wa 95 tannabakolebwa, ziri 39. Disitulikiti ezo bw'ozitunuulira, bw'oddayo ku maapu enkadde n'ozitunuulira, zijjayo ekifaananyi kya Uganda ne bannannyiniyo abaakola endagaano nga Uganda etandika mu 62. Era bw'ogamba nti 39 ezo buli muntu ajja kuba ayina omuntu amwogerera. Apa chamber eyo oba paalamenti enkulu ey'okubiri ekole ku bintu omuli okusengejja abantu ababa balondeddwa pulezidenti, ekole ku bintu ng'okutunuulirwa engabana y'obugagga bw'eggwanga. Nabyo nebisobola okulowoozebwako mu kiti ekyo. Ojja kwesanga nga bw'omaliriza ekyo olina ababaka abatawera 4 mu paalamenti mu nkiiko za mirundi ebiri. Oba okendezeza obuzito naye ng'oyongedde n'omuzinzi ku bukiise. Naye n'ekyo oli ayinza okubuuza nti ekyo kiyamba ki, naye n'ennonda yaabo oyinza ogikyusaamu. Kyova olaba nga nayogedde ku nkola gye bayita proportional representation. Enkola yaffe eri okusalo gye tulondebwamu ng'ababaka bagiyita, oyinza ogiyita kanaggweramu eyo. Era y'ensonga lwaki parliamentary balanced. Bw'oba ne proportional representation, kampe ekyokulabirako, National Unity Platform yafuna ebitundu 36 bagiwa kuba mmanyi yafuna ebisingakaawo, naye kyokka ebyokulonda kaagiwa 36 mu kalulu ka bonna. Naye mu bukiise mu paalamenti erinamu ebitundu ebitasukka 10, ndoza tulinga 10 n'akatundutundu. Mu kalulu akawamu wafuna 36 ku 10 kuba president. Mu paalamenti olina 10. Kiba kitegeeza nti abantu abawa NUP akalulu tebakiikiriddwa mu bwenkanya. Mu nkola eya proportional representation, percentage y'akalulu ke wafuna kuba president ye percentage gy'ofuna mu paalamenti. Ekikolebwa nti buli kibiina kiba n'olukangaga lw'ababaka be kyagala bajje mu paalamenti okuva mu buli constituency wa buli county. Akalulu bwe kaggwa kitunuulira maapu engeri gye kifunyemu ababaka, gye kifunyemu akalulu k'eggwanga, kwe kisinziro ogamba nti ekkalamojja tugenda kujja ababaka 5 kubanga twafunye ebitundu bwe biti. N'etteeka kirigaana kisologa tugenda kujjayo 10 kubanga twagala kweyongera gazzwa mu bitundu ebyo. Ekyo bw'okikola kijja kuyamba n'ebibiina okukula, okubanga n'ebibiina nga tebiri mu koona limu mu bbendobendo limu ery'eggwanga, nga kirina obusobozi okujja ababaka mu bitundu ebyenjawulo kuba baba n'olukangaga. Noyinza n'okukyusaamu. Paalamenti nga South Africa eyina enkola entobeke. Bakozesa eno eriwe yaffe wano first past the post ku babaka abamu. Bwe bagenda ku babaka abalala ng'abakyala ne bakozesa enkola gye njogerako eya proportional representation. Nti etteeka likolebwe ng'ekibiina ky'ebyobufuzi kyonna kigambibwa nti okukaala lwammwe kulina okubeerako percentage bweti ey'abakyala. Era abakyala obo balina mu ki mu paalamenti.
ekyo oba owonyeza ekibiina kyange nga NUP ekyafuna abakyala nga kibajja mu Buganda mukka kiba n'omukisa okunominatinga omubaka ave noya ave ekitugumu nekigamba neyo twagalayo omubaka omukyala ekyo kyekimu ku byokulabirako eyo parliament naye n'ekirala nti bw'okozesa proportional representation era obanga olina engeri gy'ogabanyizaamu obuyinza okwetooloola eggwanga njogedde ku president njogedde ku parliament ng'ekimu ku byo simanyi obayagala nkumaliyo ebiki byendowooza njagala bijja kujja kubanga bw'obyogedde ne mbiwulira mu kigambo kye mwatambulirako mu campaign eziwedde ng'aba NUP ekyokuleeta Uganda empya ekyo nkirabanga kuleeta Uganda mpya naye kakati waliwo omulimu omunene mwabali ku ludda oluvuganya gwe mulina ogw'okukyusa obukulembeze bw'eggwanga naddala ku mutendero gwa president abaagala enkyukakyuka zino ez'obwa president zibeerewo mu bbanga eritali lyawala bo baliriddawa mu mateeka gano sebo singa obadde mugumiikiriza n'enkulambululira nawe nandikutuusizaawo naye kankuyise mu bwangu ku ki bye ndowooza kubanga ebyenjogeddeko byagala kukyusa mu ssemateeka ekya palamenti ekyebisanja naye n'ekirala ekyokusatu okukyusa enkola ya decentralization tukkiriza nti ndowooza eziŋŋamye eya gavumenti ez'ebitundu enkola eriwo gye twakkaanyaako nti tutambulire mu decentralization okkiriza nti tekyakola ne mwami Museveni omwagazi waayo omukulu yagivaako kyova olaba contracts azigabira mu State House ku bupapula obwo bwa bbulu yalonda bakaawo yalonda ba town clerk yalonda biki kiba kitegeeza nti enkola eri wagivaako naawe tekyakola obuweereza obugenda mu maaso mu bantu buli muntu ddala ali frustrated okkiriza nti ebintu bikyatambula tulina okuddamu okuteesa ku nkola ennuŋŋamu egabana obuyinza n'obuvunaanyizibwa ebyo omu ku byoyinza okugamba tikiyinza obutagirawo mu feezi esooka nekisobola okujja mu feezi ezikola ki eziddako ekimu ku byenjogeddeko okutuuka ku kibuuzo kyo nti fe abaagala okukyusa obwa president ekimu ku biremesa okukyusa obwa president kirira mu nkola ya byakulonda yinza okugamba ku ssaawa eno nti ekimu ku byakolebwa obukyamu eno lyakakiiko ebyokulonda ekyo yinza okugamba nti too bad too late naye mukola amateeka ne mugamba nti ekyo sikyakiddamu naye kankugambeyo n'ekirala ekimu ku biremu ebiri mu kulangirira president bw'otugenda mu kalulunze ne bannonda e Masaka nga bagamba nti ku polling station returning officer wa district wa city ng'alangirira ng'ampa ne certificate nti ono alondeddwa era kibeera fayino alina okwemulugunya ogenda mu kooti aka president balangira ne bakugamba naye ebisembayo mu birinde luddawa e Kampala era agamba nti bino byennangidde si ebikola ki si bye byenkomeredde kati eyo nsobi tulina okukyusa etteeka erigamba nti ku buli returning officer buli walangirira ku polling station ebirangiddwa bibeera fayino akati yinza ali kutala esenta ya NUP kasitanfuna ekiri fayino ku buli polling station mba mmanyi president wange kyakoze eki owulidde okwemulugunya nti bye balangirira ekyazanga ng'ekyokulabirako bigenda okuyita mu Lwera nga bitandise okufuna obulwadde obikoozimbya bigenda okutuuka e Namboole nga byevedde ekyo kiva ku nkola ne ku tteeka era nawulidde bannanga abamu abagamba nti obudde bugenze tubyetaaga ne ŋŋamba nti bw'oba tomanyi beera mugumiikiriza osomesebwe simanyi nakumanya obanga bye twogerako baabyewuliddeko n'okubitegeera nti bati bisoboka bw'obanga oli tibasoboke tibisoboka kkiriza tukusomese biki ebisoboka nkakasa bulungi nti Honorable Kyagulanyi singa twalina enkola efaana bwetyo ebitundu bingi yalangirirwa ku polling stations ne ku zi district ng'afunyeyo obululu ne butatuuka Namboole eyo enkola kati kyombuuziza nti tukyusa tutya amateeka gaziŋŋamya enkola ey'ebyokulonda akyuka ebyokulonda mu tteeka lya president amwe tulina okukyusa okulaba nti ekyo kikyusibwa mu Presidential Elections Act kikyusibwa mu ngeri gye balangiriramu naye n'ekimu ku bulemu obuli mu kakiiko engeri gye kalondebwamu nkuyisizaamu lukwakwayo twali ekyokulabirako twali tuva ekyambugo Honorable Kyagulanyi ng'amaze okuwandiisibwa n'awambibwa n'akolebwako effujjo n'abakulembeze bangi aba NUP ebyafa ku Honorable Amuriat yagendera mu bigere ekyebuuzibwa nti etteeka erifuga kyokka ebyokulonda
likawo obuyinza okukuuma ba candidates naye kuko ebyokulonda kalina obukugu bw'ebyokwerinda katulina okukolayo ennongoosereza ekajjako obuvunaanyizibwa obwo oba eteekawo enkizo ey'enjawulo okulaba nti abantu bonna abalangiriddwa nti bawandisiddwa bakuumibwa ebitongole bye bimu ng'ebikuuma ali mu ntebe. Mugoberera nnyo ebyobufuzi mu Amerika. Kasaba gamba nti gundi candidate oba gundi agenda kwesimbawo amangu ago nga abakugu mu byokwerinda kw'abakulembeze Secret Service nga taking over security. Ekyo kibaamu ebintu bibiri nti bwe mubanga muyina command yemu era mutegeeragana twali tugenda ekanga ne Honorable Kyagulanyi ne batuwamba ne batusala katuma tusule ne mazzi abamu nze bandeka mu kibira wakati ne bannange Honorable Kyagulanyi ne bamutwala mu helicopter ne bamutuuseeyo ne bamuzze waka kati kiba kitegeeza kati weebuuza nti ya commandinga operation eyo mwami Napoleon obaka kusaawe nali ku ddaala kisi kyajjukira na kujjukira obuyinza abujjawo kubanga basajja batwalira kuuma Honorable Kyagulanyi abapoliisi abali bamuweereddwa bakuba kubita maamu kubanga oli mukulu nabo nga beeveera mu kweyambisa olulimi w'Ekingereza teri between legs nga bibasobera nga baga nti ate munane tunaakolawo ki waliwo obuzibu obw'amaanyi ekizibu ky'abannabyabufuzi ba Uganda nti baagala ebintu ebyangu era nawulira nti kakati abo balabika baala kuyambako gavumenti mu kuleeta amateeka wabawuliddeko naawe ndowooza ebyo by'ebyobufuzi eby'ekibogwe era njagala bannabyabufuzi naddala baagala enkyukakyuka kyenzikaanya nabo nti byonna sisobola bikola ki kubikola naye n'obudde obutuulwa okutunulira ebisoboka okukolebwa nabo temubulina bayinza okubanga ekyo ekyokugamba nti abamu ku bannaffe abali mu ludda oluvuganya baagala waliwo ekkobaane erya gavumenti okubeeyambisa okuleeta ennongoosereza eteekemu ebyayo yo byewulira byeyagala nga bayinza okubanga bakisimbuliza wano nti obuvunaanyizibwa obukola amateeka n'okukyusa mu ssemateeka bugwa mu executive mu siga efuzi bw'oba ogenda kutwala ennongoosereza zino mu parliament gavumenti esobola okweddiza biiru eyo singa egyeddiza yo neteekamu ebyayo neewulira nga teyandyagadde kuddayo mu kalulu ka president 2026 neteekamu ebyayo tetuddemu okufuna debate yemu nga owekitiibwa Mpuuga agamba nti nze ebyo si bye nali njagala mu biiru yange singa biiru eno bagyeddiza neteekebwamu ggwe ebitakiikirira ndowoozayo bannayuganda tebakulabe ng'akozeseddwa singa bali tukozesa reported speech nandibadde ngamba nti obwo bunafu bwa bwongo naye olwokuba naawe reporting nga bulipooti nze sijja kyogera bwe ntyo bwe mba nze sikireese teeka kirigana gavumenti wekireeta ng'ekyagala simanyi na bannabyabufuzi engeri gye balootamu baloota balogootana bakola ki obuvunaanyizibwa okuleeta amateeka mu parliament nakyo si kituufu nti bwa executive obuvunaanyizibwa bwa parliament kukola amateeka era y'ensonga lwaki waliwo eddirisa erya private members bill omuntu sekinnoomu okuleeta ennongoosereza era ebyobufuzi nze byengoberera kubanga gwe mulimo gwenkeererako buli lunaku opposition ya Uganda yegenda okusooka okubanga evaako mabega so nga si yeekulembeddemu bulijjo osanga opposition emanyi ekyokukola mu buli nsonga yonna ey'amateeka naddala nga ga muggundu ebeera maaso ahead of government ebanga evaako mabega nga ewejjawejja nga yenyonnyolako kati opposition erimu kwenyonnyolerako government ekyo sikirabangako mu byobufuzi opposition must be ahead of government mu birowoozo ku ssaawa eno opposition erina okubanga eri mu kwogera n'abantu ku nkuŋŋaana mu town halls mu nnyimbe nga kyeyogerako gavumenti evaako emabega nga yenyonnyolako lwaki tennaba kukikola olw'okuba etteeka litukkiriza okuleeta bill ebbago nga bassekinnoomu musobola okukolagana ng'abantu nga tiimu ne mukola tiimu mu palamenti ey'e10 ey'omwenda muganda wange Nwabaseggona n'abalala be balina propose eyo biiru eyo palamenti ey'e10 Honorable Niwagaba yagirina ate yagirina ku lwaffe era twakkaanya nti agireete ng'abaagala enkyukakyuka kakati oli bwalivaga nti kati abaani yali abakozesa kiki ekyagiremesa ndowooza
Kiki ekyalemeseza ebyekwaso kubanga ku mulundi guno kyozze nakyo ebyekwaso teziremesebwa ebyekwaso byali bye bimu obudde butuyiseeko bino birinde omulimu gwa opposition kulemerako na kulinnyisa bumanyi bw'abantu conscious ya bannayuganda bonna babanje ebyobufuzi tebabitona butonyi sitebeera donation tebeera grant kubeera kulemerako ebeera agitation kubeera kubanja nga bwe tubanja abantu abaasibibwa bw'olina n'okubanja ennongoosereza kati ku ssaawa eno bw'oŋŋamba nti oyala kuzzayo bannayuganda mu kalulu akaakiyita mu lujja era oddeyo ebyaliwo bibeerewo nga bwe byali ate oveeyo ng'okuba emimiro nga tutaddewo na mbeera yonna nti wabeerewo ebikyuka actually nze mbandowooza nti gwoba okozesebwa bwanga tukozesebwa oyinza okuba nga oliko emmando embi tosobola kuŋŋamba nti bye tuyiseemu byonna era byoyagala bigende mu maaso walina okubaawo ebikyuka ebimu kubanga olwonaga nti ate ffe tuli batono aba opposition tunaabisaawo tutya mubeera mutya mu paalamenti ebbanga lyonna mwetaba mu kuyisa embalirira mwetaba mu kuyisa amateeka ag'enjawulo ago go mugateesaako mutya ebintu bye tukyusizza olw'okuleeta argument olw'okuleeta ebiteeso ebiri superior n'okunyonyolegana paalamenti n'ebirowoozo bikyuka oyinza okwesanga nga agamyusa omutezi gegamyuse ki n'akasolo ensiba y'ekintu tusobola okwawula nkulaza emirundi 3 gy'oyinza okukyusa ssemateeka mu Article 262 opposition etayina ntengeneze ku ssaawa eno erina okuba nga etudde ng'eri mu kkenenula biki byebeesoosowaza yani erambika bulungi nti bino tukkiriza bitandikibweko n'ebirinde bw'oŋŋamba nti byonna tebisoboka nange gwe mbambuuza nti okoleraani bukya tusemateeka ono atongozebwa mu 95 akalulu ka 226 bwe kanaabaawo ke kagenda okubeera ak'omukaaga akaasooka aka 96 Mwami Museveni ne banne baafuna 75 ku 10 akaddako 221 ne bafuna 69 akaddako 26 ne bafuna 58 akaddako 211 ne bafuna 59 nabaddayo ku 69 akaddako kana akakaggwa 216 bafuna 58 56 kana akasembeyo akawona bwe Kyagulanyi ne bafuna 58 kati gwe opposition atasobola kwefumiitiriza nti kiki ekitanakyuka so oyala kuddayo mu kalulu mu mbeera ya kutuusa mukolo n'ogwo omukolo ogwo gwe tulinda omulala gwe agamba nti obudde bugenze oba abo babakozesa bukozesa njagala ompite naye tutuule wano yatuwe pulaani ye nze yange njiwadde tutugirambulule tuzuuleko ani atamanyi kyakukola yeetaaga okusomesebwa n'oyo ayinza okubanga ddala ali mu kinyumu nze ndowooza nti obudde we buli okubaako ebikyusibwa tuyinza obutaggulula buli kimu ne waliwo ensonga ezimu nga ddala nyangu ekimu ku proposal gye nnyina nti bannayuganda abali eweeru bakkirizibwa okulonda ekyo ekirowoozo kikwetaagisa kumala kugenda ku mwezi ebyo byebimu ku bisobola okukyusibwa paalamenti nga tegenze naku ku zi district nga tegenda nakukola ki bannayuganda abali ebweru nekyebagatta ku byenfuna by'eggwanga n'ebirowoozo byabwe obiggalira otya mu kalulu gweoyagala kubajjamu bujja kasente ne mulangirira nti remittances ezivudde ebweru bombi bwe buti abantu abo abayimirizaawo ebyenfuna by'eggwanga ekiseera kituuse nabo babeeko okusalawo mu kalulu k'eggwanga amawanga mangi gatatulwenkana mu buggumivu gakikola si kizibu n'akamu mwami byabakama kimuzibuwalira okuweereza enteekateeka ku buli kitebe ky'eggwanga ekiri ebweru nomanya nti buli munnayuganda anajja ne passport ajja kuba n'eddembe okulonda kizibu nnyo kati ndowooza nti bannayuganda abamu baagala kunafuya busobozi bwabwe nakufaananya bannabyabufuzi ng'abajega abatasobola kutaggula bwongo ku bintu ebisoboka nze ndowooza nti omuntu yenna atugamba nti ebyo tebisoboka yalina ekizibu wali leader of opposition ebintu bino bw'obyogera ndabira ddala ng'omaze ebbanga ng'obyetegereza lwaki tewakiteeka ku gimu kwegyo emirimu emingi gye wakola mu kiseera wabeerera leader of opposition mu Juni wa 2022 nayita olukuŋŋaana lw'abakulembeze
bebibiina ebivuganya byonna ebiri mu parliament n'ebitali mu parliament n'abaka ba parliament bonna abali ab'opposition n'ebibiina by'obwannakyewa ne tubeera emunyonyo okumala ennaku 2 nga tuvuganya ebirowoozo ku biki ebisoboka era ng'ekigendererwa nti ekisooka nalina ebigendererwa 3. Ekisooka okuba n'eddoboozi lya opposition eryawamu ku nnongoosereza. Ekyokubiri kwe kubanga ababaka bategeera ensonga zino kubanga ababaka be nalina benkulembera ebitundu 85 nga bapya nga era bw'oyogera reforms nga kivuganga matatu neŋŋamba nti kambawo omukisa basomesebwe ensonga zino bazikenkuke bazitegeere nembawo ennaku 2. Ekyokusatu kyali kyakwongera kwogiwaza n'okwongera okutegeera biki ebyo ebigenze bikyuka nga mbateekateeka okuba nti tusobola kudda mu kalulu nga situlina nkyukakyuka mu ssemateeka n'amateeka gafuga okulonda. Ekyennaku waliwo abaagoberera waliwo abataagoberera. Abamu beetalanga bwetazi mu hoteeri na kunywa caayi era ndowooza tebaategeera. Seewuunya okubanga mu kaseera kano waliwo abagamba nti tebaabitegeera n'obudde bugenze. Nafuna abamu ku bakugu mu nsonga z'amateeka ne ssemateeka. Ndowooza omuntu yenna amanyi agoberera ensonga z'amateeka mu Uganda akkiriza nti bw'oba ne Professor Sempeebwa mu kizimbe ne Professor Joy Olokonyango mu kizimbe toyina mukugu wa ssemateeka yenna gw'oba weetaaga mulala ng'olina babiri abo. Ne batuwa ennaku 2 ne batusomesa ng'abali mu classroom naye okusoma kimu n'okutegeera kirala. Kakati abataabitegera bajja tukalubiriza omulimu. Naye njala bbawo amagezi nti wendi mu kuba olusiisira oba mutule mu kizimbe oba ne munatula ku bbalaza mbasomese mutegeere obuzibu bwe tulimu. Ekisooka kyabulabe nnyo ku ssaawa eno Anwar twafuna obulemu nze wange Masaka obuzibu bwe twafuna mu kalulu ako abaana abaakubwa amasasi batuusibwako ebiwundu n'abattibwa abalala kati tukyajjanjaba tebannaba kuwonera ddala. Ng'ekimu ku byo yenkola y'obusibira mu bbwa n'okutyobola eddembe okw'amagye. Tulina okuddamu okwennyonnyolegana n'okutegeeragana ku buvunaanyizibwa bw'amagye mu kalulu. Tuddeyo buzzi era bawambeyo gurupu endala abamu ku be bawamba bakyaliyo tuzzeeyo n'abalala twali na commitment yonna yonna kuva mu kitongole kyonna okugamba nti kino sibikyaddamu tuteekewo n'ebibonerezo kubanga nakyoka ebyokulonda kalina okubawa ebibonerezo naddala bakakulembera okulema okusalawo ensonga ezifaana bwezityo ne tuba baloopera kino gundi akoze kino mulina buvunaanyizibwa buvaawo bukomawo okulaba nti ebizibu ebyo tebiddamu. Abantu batawulira buvunaanyizibwa bwa buntu personal responsibility and culpability ne balowooza nti wekweka mu kitongole tebakola buvunaanyizibwa bwabwe. Ekiseera kituuse tutagulula ensonga ezo tuleke kulowooza nti akalulu kinyumu. Nze si bwe ndowooza era njagala bannayuganda kubanga ekizibu bannabyabufuzi kulowooza nti zino ensonga zaabwe. Ensonga si za bannabyabufuzi bokka. Ensonga zikwata ku buli muntu yenna waali n'atalina kibiina n'omusawo w'ekinnansi zimukwatako. Nina kyenjagala okumanya simanyi bugazi bwa nnongoosereza zino zoyagala kuleeta mu mateeka ag'okulonda naye bw'otunuulira okulonda kwaffe kutambulira ku nkola y'ebibiina by'obufuzi ebingi era ebibiina by'obufuzi bino ebingi bwe tuyingira ne mu paalamenti biyingira mu butereevu mu bukulembeze obwa paalamenti. Waliwo olw'okuba tuli mu nkola eyo obuvunaanyizibwa buweebwa ebibiina by'obufuzi ne bubeerako n'obukiiko bwe bulonderako abantu okubanga be babukulira ne wabeerawo n'enkiiko kati ezirabirira paalamenti nga bw'olaba olwa commission kwotuula ng'ekibiina ky'ebyobufuzi kyekyalonda omuntu ne kimuteeka ku kakiiko ako. Simanyi mu nnongoosereza zino z'olina oba naawe watunuddewo ebibiina by'obufuzi okubanga tebirina maanyi ku bantu bebibeera ate bisembye kugenda mu paalamenti ne bwe kiba kisazeewo kimugobe oba kimuyimirize ng'ate tekirina busobozi busobola na kuwandiikira paalamenti kukigamba nti awo no twawukanye naye ku nsonga zino mwandibadde mutuyambe ne mumugyawo paalamenti n'ezimuula ensonga eyo. Simanyi maanyi ga bibiina bya bufuzi bwe wagatunuulidde mu nnongoosereza zino oba bimu ku ebyo by'otannaba kutunuulira sebo. Sisobola kubanga buli kimu nkitunuulira. Kyensonga lwaki weetaaga okubeerawo okuwuliziganya
a national discussion, a national dialogue ku nsonga zino. Bwengamba nti buli kimu nakimazeeyo beponga neeyise Katonda. Naye nnyina bye ndowooza nti bikulu. Ekimu ku bintu kankone ku nsonga eyo gyoyogeddeko, ekimu ku nsonga lwaki amateeka agafuga parliament gaateeka mu nkola etteeka ate ery'ebibiina by'obufuzi, kubanga etteeka ku lwabwe teryemalirira. Nga walaba ssemateeka ye awa title awa omutwe naye n'alagira nti mukole etteeka ye n'ateeka kino mu nkola. Ebibiina byaweebwa obuvunaanyizibwa okunominatinga abantu. Ne parliament olw'okuba nayo eba yeetaaga okutambula mu ngeri etali yakutawanyizibwa buli lunaku, niriteekawo nti bw'oyagala kuggyawo commissioner gino gyemitendera. Kati ekyo buli muntu yenna agoberera aba akimanya. Tokeera ku makya n'olangirira nti mukoze eki muggyewo nga toyise mu mitendera. Oba oyagala kukyusa ssentebe w'akakiiko gino gyemitendera. Tokeera ku makya nti nze kibiina nangiridde. Ate nga mu bwongo bwo okimanyi nti waliwo enkola ekola ki? Bw'okola bw'otyo oba oli mu kubuzaabuza bannayuganda. Ng'ekyakolebwa juzi ekibiina kyange okuggyako Dr. Abedi Bwanika ne Honorable Joyce Baagala. Era parliament yababuuza nti temumanyi nkola bw'ebeera? Bwe muba mwagala okubaggyako muyite mu mitendera emituufu. Ekikubanga kya buntu okunyiiza aniwala okunyiiza ne ngamba nkuggyeko. Kati buli lunaku bw'onyiiga, buli lunaku n'obeera ng'okyusa, parliament etambule ng'ekirabo ky'omwenge. Nti bw'onyiiza ga tojja kunywa ku nsuwa yange ey'amalwa. Obukulembeze ndoza bulimu n'okwefumiitiriza. Si buli kunyiiga nti kubeera mu nkyukakyuka. Okunyiiga okumu kuba kwa kutuula ne mukaanya ku nkola ennuŋŋamu oba ne muzuula kiki ekituufu. Waliwo abakasunguyira, waliwo n'abakolera mu butamanya, waliwo n'abayina ebyabwe bye bayisaawo naye nga baagala kwekwe. Kati bw'ojja n'otimba bbula bannayuganda nti nabadde nkyusizza omuntu ono kakati sipiika n'amunnemesa kati ndowooza akolera gavumenti. Ndowooza oba toli mwenkanya oba si ekyo era nakigwanyize. Kubanga enkola ogimanyi eyitibwamu. Tugenda mukumulamu naye njagala kano okamalirize lumu. NRM ku nsonga eyo yennyini eya Joyce Baagala ne Dr. Abedi Bwanika okugiba ku bukiiko. NRM nayo yali ekyusizza obukiiko ku olwo mu ababeera mu parliament. Emitendera egyo gy'oyogerako yo yagigoberera. Kati ate oli munnamawulire muyambe abalaba TV eno NTV yesinga okulaba mu ggwanga lyonna. Ekyo nkimanyi. Ekiseera NRM yakolera okukyusa abakulembeze baakyo bwe budde obukyusibwamu obukiiko obwo bwe tuyita sessional committees. Era bwe budde obwali obutuufu oba sectoral committees. Bwe zikyusibwa buli mwaka. Financial eggwako mu June, obukulembeze bw'obukiiko bukola ki? Bukyuka. Akakiiko akakulirwa Dr. Abedi Bwanika, akakulirwa Honorable Seggona, akakulirwa Honorable Muwanga Kivumbi, n'akalala akapaaka local government akakulirwa Honorable Gilbert Olanya, bukyuka buli luvannyuma lwa myaka 2 n'ekitundu. Ago ge mateeka. Naye musobola okumukyusa wakati nga muyise emitendera egyo gyenkoze eki? Gyoyogeddeko. Si gundi yanyiizizza. Ekipalamenti tekikkiriza kubanga oba oli mu kuinterfering. Emirimu gya parliament tegiba mirimu gya kibiina, giba mirimu gya ggwanga. Ekibiina kiyambako parliament okukola omulimu gw'eggwanga. Omulimu gw'obukiiko teguba mulimu gwa muntu kusanyusa muntu. Nedda. So parliament yalina okukolayo amateeka aga protectinga obukiiko obwo obutabeera disruptive buli kiseera. Ebibiina tebiggyibwako obuyinza bwabyo naye bavuga nti obuyinza bw'obulina naye obutatutawaanya nga tukola emirimu gy'eggwanga yita mitendera gino owulirwe. Si bwe yenkola. Kale omulungi atulaba ku NTV tuli mu program ebigambo tebita. Ndina Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba, Commissioner wa Parliament, nze Annual Katamba. Katusooke tuwummulemu tukoma n'ekitundu kyaffe ekyokubiri. This is for the timeless, the trailblazers, and the trendsetters. Those with a pioneering spirit and an uncompromising lifestyle. This is for those that have called time out on that clay tile roof. Those who are ready to say out with the old, in with the new. Their taste is bold, stylish, and elegant.
This is for the dream home, the dream come true, and being true to your lifestyle. And this is Lifestyle, a premium stone-coated roof tile for those bold enough to redefine premium. Lifestyle is made with world-class technology to resist foggy and fading. Lifestyle is available in shingle, Roman, and web profiles. Lifestyle is the premium stone-coated roof tile from Uganda, Bati. Welcome to the world of Forest Resort Reza, ideal for weddings, parties, and all your special occasions. Our venue has exotic gardens that set the stage for unforgettable moments. Enjoy our luxurious rooms, elegant swimming pool, and our kids park that adds a touch of joy for our younger guests. Join us every Friday for live music. It's more than a resort. This is where luxury becomes affordable. On the next episode Is brought to you by Boom chakala! Boom chiki! Boom chakala! On the next episode, Delia, have I lived up to my son's expectations? Does it seem like I really am the one who killed my brother? Barbara, don't take what Jed said personally. I'm sure he said all those things out of confusion. Does Mrs. D know about you coming here? My mom is innocent. Coach George, he's the one you should be investigating. He is a manipulative liar. You messed up big time, and your family is one big mess. You have a brother who's a secret bastard, a murdered brother again, and a cradle-snatching sister. You insensitive dimwit. Why are you still here anyway? Can you please get out? on the next episode. Boom chakala! Grab a Rock Boom, check under the cap, energize and win smartphones, flat screen TVs, Rock Boom gear, motorbikes, and millions. I mean millions of cash. What you see is what you win. Boom chiki. Boom chakala. Kale mukuliko ennyo mukumulako okwo tukyagenda mu maaso ne pulogulaamu yaffe ebigambo tebita tutunulidde ensonga ez'enjawulo ezigenda mu maaso mu ggwanga naddala ku ludda olw'embeera ey'ebyobufuzi nga bwe biriwo naye ng'ensonga gye tutunulidde okusinga ye ennongoosereza Uganda ze yeetaaga mu mateeka agafuga ebyokulonda. Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsambo ono gwendi naye sabbiiti eno yeeyamye okukulemberamu banne ku ludda oluvuganya gavumenti okulaba nga baleetawo essuula empya mu byokulonda bya Uganda. Oweekitiibwa tubadde twogera ensonga zino naye nga ozikubira nnyo ku paalamenti, zijja kuggwera mu paalamenti esobola okusalawo ate ngera paalamenti buvunaanyizibwa bwayo okuyisa amateeka. Naye paalamenti kika ki gy'olaba yagenda okuyisa amateeka gano nga Speaker Parliament agikubiriza aliko sanctions naye nga bamuteekako sanctions ezo ensonga zeekuusa ku buli bwanguzi. Waliwo ababaka ba Parliament atali omu babiri bali mu kooti misango gigenda mu maaso abamu n'abasibe ensonga za buli bwanguzi nazo kwezeekuusa. Olukiiko olulabirira ababaka ba Parliament olwa commission kwotuula nalwo lulina embeera yalwo ababaka bennyini bemulina okulabirira bali mu kukuŋŋaanya mikono olwaleero okulaba nga bajjamu bakomishona obwesiga obw'okuteesa ku ssente ze baafuna akawumbi kamu obukadde 7 gwe kuwagabana obukadde 5. Parliament eri mu mbeera eyo ng'emaze okusiga ekifaananyi ekyo mu muntu wa bulijjo ogirinamu essuubi nti ddala byeneeyisa binaaba bikiikirira ebirowoozo by'abantu kubanga bino byonna abantu abamu babirabanga okweyagaliza sebo. Ndoza tusooke tugolole record ekisooka ebiteeso byenjagala okuleeta si kulemberamu opposition ne kulemberamu parliament okukola ennongooseza zenjogerako. Opposition si yakola ennongooseza yokka zikolebwa bwozireeta oba ozitidde parliament. Kimanyi bulungi nnyo nti ababaka n'ab'ekibiina ekiri mu buyinza n'abajjanga bwannamunigina ba independence bangi abaagala ebintu bibeereko ebikyuko. Oyinza n'okubulwawo omubaka yenna akugamba nti kiri mulaala. Ebintu bingi bye tuzze twogerako informale ababaka bye baagala bikyuke naye nga banoonya abireeta abuze. Era ne byennyina nange si byenkomeredde nkakasa nti waliwo bangi abandyagadde ebintu bingi bikyuke. Ekyo ekisooka. Ekyokubiri
sikimanyiiko nti speaker wa parliament bamusaako envumbo lwa buli bwanguzi. Nali ndaba ssaabawandiisi owa secretary of state owa USA nga ategeeza ensi nti sanctions za speaker zaava ku tteeka erya LGBT. Kakati ndowooza ekyobuli bw'enguzi kipya. Tugendera ku kiwandiiko ekyafuluma mu bumu ku buwaayiro bwe bateekako mwalimu n'ekyo saagadde ekyokusatu simanyi speaker wa parliament nti alina waavunaanibwa omusango gwonna ogw'ebulyake. Bw'obanga olina bwogumanyi tegeeza abatulaba ku NTV. Olina bw'omanyi omusango gwonna mu kooti yonna oba yetiddwako ku poliisi okubaako kyaddamu ku kyobulyake. Ndowooza ffe aboogera eri eggwanga tulina obuvunaanyizibwa. Ne bw'oba olina obutakkaanya n'omuntu, ne bw'oba olina byagala bikyuke, kiba kyabulabe nnyo okukola kibayita blanket accusation. Nze ndowooza nti ebitongole ebyavunaanya ababaka ba parliament birina obusobozi n'okuvunaana speaker wa parliament. Oyinza okuba nga tokkiririza mu busobozi bwabyo, naye tubiwa amaanyi n'obusobozi bikola omulimu gwabyo. Ekyo ndowooza nti tukitwale nga kiba kikulu nnyo naddala nga twogera eri eggwanga. Speaker simanyi musango gwonna gumuvunaanibwa ku ssaawa eno mu kkooti za Uganda, ate abala bonna abakyogerako bwogezi. Era ndowooza n'okugamba nti speaker ono mulyake. Naye bwanga omanyi omuntu yenna omulyake n'otafaayo kumuloopa n'omwogerako bwogezi obeera mu kkobaane. Ekyokusatu era kifaanako n'ekyaba commissioners. Ba commissioners ekisooka nze siwanko ssente nga commissioner. Nze naweebwa akasiimo nga eyali leader wa opposition eyawummula. Neesunga nnyo okumanya etteeka lye namenya. Ekyokubiri, siina kooti yonna gye nvunaanibwamu gye mmanyi nti banvunaana omusango guno gwansinga. Kye mmanyiko lwa abagenda mu kooti nesisingibwanko omusango gwonna. N'abagenda mu criminal court ate nawulira ennaku ezo nti omusango bagukoze eki? Baguggyeeyo. Era ne bagamba nti baguggyeeyo basobole okuyamba abali mu kukuŋŋaanya emikono okuwaaba ogwabwe. Waliwo abagenda mu inspectorate, waliwo abali mu civil court nga basoomooza obuyinza bwa commission. Naye kimu ku byewuunyisa, simanyi bwe mwogera ku nsonga eno temulambululira bannayuganda. Olunaku commission lwe yayisa ssente ezo, olukangaga lwayo luliko ndowooza abantu 10. Luliko abaali ba speaker, abaali ba prime minister, kati yali speaker nga Honorable Kadaga, Rebecca Kadaga, Honorable aweebwa akasiimo nga yali deputy speaker, ate n'aweebwa okuba nga yali speaker. Honorable Sekandi mu ngeri y'emu afuna akasiimo nga yali speaker ate nga yali vice president. Mathias Mpuuga yali leader wa opposition, ate kiki ekimufuula omulyake. Era njagala nnyo ompite wano n'abamu ku bazze boogera wano mu bakyaza wano ne bagamba oyo mulyake. Njagala abayite bajje bannyonnyole nga wendi. Naye mbawadde obudde bwe bujja kutuuka bajja kufuna gye bannyonnyolera. Oluusi buli kintu kiba n'obudde bwakyo, naye kati bw'okibanga ekyo bwe kyali leader wa opposition nga commission eweebwa obuyinza okulabirira abakulembeze abamemba ba parliament n'abaali abakulembeze. Former leader of opposition ki ekimufuula omulyake? Ndi yakola bulyake. Ndowooza waliwo okugezaako ekkobaane ery'okugezaako okwonoona erinnya lyange ng'omuntu, naye nnyina obusobozi obulwanirira erinnya lyange era njadde lwanirira. Naye buli kiseera kiba n'obudde bwakyo. Naye ebyo tebijjaawo buvunaanyizibwa, accusations obuteekwako olukongoolo tebujjaawo buvunaanyizibwa bwe nnina naye bannange mu parliament okukola obuvunaanyizibwa obwo, okuyisa amateeka, okuyisa embalirira, okujjulula amateeka n'okulondoola ensimbi y'omusolo. Kyekitufuula abakulembeze. Bw'oba tuyagala ebyo tubikole, osooka kuggala parliament. Kasitula nga tukyali parliament, ng'omiwa omusolo atulabirira era nga atuma obuvunaanyizibwa, tulina okubukola. Bwe mba nga nkyali munnayuganda era omubaka wa parliament ne bannange,
tosobola gamba nti kubanga babataddeko olukongolo temujja kukola buvunaanyizibwa obwo. General Museveni bwe yeemulugunya ku mbalirira era yalina ogikomyawo eri abo be yeemulugunyaako era ne bagiyisa nga bwe yali ayagala nandibadde nze ndowooza nakyo kyali kyabumenyi bw'amateeka. So n'olwekyo palamenti ne bwebanga eriko olukongolo erina obuvunaanyi. In fact palamenti erina okweyambisa akaseera ngaako okuddamu okulongoosa erinnya lyayo ng'ekola ebyo byerina okukola ki okukola. Ekyokubiri tutegeere nti n'omuntu okuteekebwako accusation tekitegeeza nti omusango gukoze eki gumusinze. Kyabulabe nnyo ndaba n'abantu abayivu abamu nga bannamateeka okweyisa nga abali ku stage ya bodaboda. N'olaba profesa nga ebirowoozo ebifaanana ng'ebya bodaboda stage master kubanga ababodaboda babakkiriza mu mob justice. Kiki ekyatuuka ku kulowooza ne mu kwefumitiza reasoning and imagination. Kubanga omuntu bw'okkiriza mu mob justice ojjawo embeera y'okwefumiitiriza n'okuteekako abantu olukongolo mu mbeera neesiga obukyayi mu nsonga etaliiwo. So omukulembeze yenna ali mu kifo ky'obukulembeze kyabulaba okusiga ensigo n'okuteekawo ennono ya mob justice nga tewali kulowooza nti gwe kyolowooza kyekiri final kyogera kyekiri final. Abagamba nti Mpuuga yali asenteza omi w'omusolo baagali bagabanye naawe ripooti yonna enoonyerezaako wabeera waagiyina ajje wano nga wendera agisomera eggwanga nti waliwo ripooti bweti eyogera ku Mpuuga yakola bwati obulyake wano bunoonyerezebwako. Palamenti erondoolwa Auditor General. So tulinayo ripooti ya Auditor General egamba nti Mpuuga yafuna ssente mu bukyamu. Tulinayo ripooti ya Igigi. Tulinayo omusango mu kkooti ogaasalwa ngamba nti nalya ssente z'omi w'omusolo. Ebyo bibanga tebiriiwo oli nga ye kyasanze mu kkubo kyayogera nja keera kuma kyaŋŋambe nti ani waalu mubbi. Kyabulabe nnyo ennono mu byobufuzi nkyamu nnyo. Bannabyabufuzi balina okubeera accountable. Naye ne bannabyabufuzi balina okwewala blanket accusations. Kubanga kyogamba Mpuuga olwaleero yennono gy'osiga kye bajja okukugamba Katonda gye weewolereza. So mob justice kyabulabe nnyo. Ensonga yereese ebintu bingi nnyo era kyoyogeddeko nakyo kirabwa nayo nkakati olwaleero nti erina okuba nga yaleetawo embeera y'obutakkanya ne banno bemukulembera mu NUP. Waliwo omukisa gwonna ogw'okuddamu Mpuuga otule ne banno nga buli omu annyonnyodde oludda lwe ne mutegeeragana. Nina n'ekifaananyi kye nabadde ndaba ennaku ezo ekyabadde kitambula nga Oweekitiibwa Kyagulanyi akuyirako okunywa mu giraasi kabadde ne langi nnungi simanyi oba naffe abasiraamu tukanywa naye embeera eyo eneesoboka okuddamu mu kulabako kw'ebintu. Ndowooza buli kintu kibaako entandikwa n'enkomerero. Bw'oba oyagala okuddiŋŋanya abantu balina kusooka kujjulula ebyo bye baayogera nga tebirina mutwe naki n'amagulu. Siwali kugamba bugambe nti tuddiŋŋanye mu mbeera ey'obukuusa. Nze siri mukuusa era sikkiriza mu bukuusa. Bwe mba nkolagana naawe mu bwesimbu. Naye Mwami Kyagulanyi ne banne ndowooza bafunye obudde obumala okwebuulirira ku bikolwa byabwe. Banyimbyemu ennyimba, batontomye, bakozeemu ebikocco. Obudde obwo babadde babulina obumala babwebuulirireko. Naye ekirungi nti nze byokkola nnyina bingi era ebyobufuzi saabijjaamu nga kinyumu nabijjamu nga nyina ekigendererwa ekikyusa embeera eneetoolodde n'abanneetoolodde. N'olwekyo NUP ndowooza nti kibiina ekyandibadde kizimba obusobozi okulwa nga sobola okwaŋŋanga obutakkaanya oba buguddewo mu kibiina. Simanyi bwe tusobola kukoma nti wanaabeeranga obutakkaanya oyo ng'omugoba mulala ng'omukolamu ebitontome obudde obunoonya obuyinza obwona obujjawa. Nze ndowooza nti abadde bazze bagoberera NUP n'enkola yaffe ey'emirimu obutakkaanya obuzze buzimbibwa mu bugenderevu. Waliwo bannaffe amu abalowooza nti NUP ndowooza nnimiro yaabwe baagala okusigamu ebinyoobwa nga basigamu enkya ne bagamba nti ntungo oluddako nti tugenda kusimbamu lumonde era tebalina kubuuzibwa bibuuzo.
Ndowooza ennono eyo ey'ebyobufuzi tejja kuzimba kibiina kirina musingi mugumu. Ekibiina kiba kizimbira ku birangiriro. Ekibiina kizimbibwa ku bikkiririzibwamu n'okuwuliziganya. Ndiye mufuna obutakkaanya abantu abagonjufu bafuna enkola ey'okulisolvinga obutakkaanya. Ne bubanga buli ku mpisa, ne bubanga buli ku byansimbi, ne buba ku nsonga yonna eyinza okubeerawo. Bwe muba temukirina ekyo, omuntu ayinza okwebuuza nti bwe tubakwasa ekinene ekisinga ekibiina mukikola mutya? Owekitiibwa, tudde ku nsonga ey'okubiri eyabaddemu ebyo byogenda okukulemberamu banno mu nteekateeka zo ze wayanjiza sabbiiti eno. Ensonga y'abantu 18 abaabuzibwawo ezzeebeerako kaweefube mungi. Ku mulundi guno ogenda kulaba otya okulaba nga ensonga eyo eva mu ddiiro? Ensonga eyo emu ku bintu ebikulowoozesa nti oludda oluwabuzewo oluvuganya lukyalina obulimu bunene obw'okukola mu nkola y'emirimu, mu kulondoola, ate ne mu kwefumiitiriza mu nkola. Abantu abo abaabuzibwawo oyinza obatwalanga akabonero ak'enkunala ak'okutyobola eddembe ly'obuntu mu ggwanga lino n'enteekateeka y'ebyokulonda erimu ebitege. Kyova olaba nga neewuunya omuntu yenna nga yagoberera okuzibwawo kw'abantu abo, n'abali mu makomera n'abatawoza, n'abali mu kkooti z'amagye mu ngeri y'obumenyi bw'amateeka, okugamba nti twali byetaaga kukyusaamu mu kulonda. Bwe nali naatera okuva ku bukulembeze, ekimu ku bintu bye twalondoola okumala emyezi 3 mu kwoota yasembayo eya 2023 kwali kulondoola abantu abaabuzibwawo, n'abantu abali mu makomera, n'abantu abatawozesebwa. Twalambula abali mu makomera, nalondoola famire zonna 18 ez'abantu abaabuzibwawo. Nenkola record ey'ebigambo n'eya video ebifaananyi ebitambula nenyiteeka mu parliament. Ngenda kuza omwezi 5 omwezi ogwe12 2023 nenkola report esembayo eri parliament ku nsonga eno, era mu report eyo nembaako motions zinaleeta za mirundi 4, era motions ezo parliament yazikolamu enkyukakyuka naye neeziisa. Ekyali kirina okuddako mu kiseera kubanga ekimu ku byaliwo nti nja kujjukiza abatulaba nti ekimu ku byo motion gye naleeta yali ya gavumenti kunnyonnyola mu bulambulukufu we yatuuka mu kunoonya n'okuripootinga ku bantu abaabulawo. Parliament neegamba nti nga minisita w'ensonga z'omunda General David Muhoozi amaze okukola alipoota n'agamba nti bazzemu buto okunoonyereza. Bakizudde nti balina amawulire ge bataalina naye kati bakola ki? Bazzeemu okunoonyereza. N'agamba tumuweemu ebbanga banoonyeze bajje balipootinge eri Parliament. Kuba nali njagala balipootinge mu buliwo. Ekimu ku bintu ebyavaayo ebyenkunala twalondoola abantu sekinnoomu, naye omuntu omu alina okukemmensa buli muntu yenna emmeeme, bamuyita Ddamulira. Twalondoola Ddamulira ne tufuna omukisa tukufuna n'ebiwandiiko mu ngeri y'enkizo ebikwata ku kukwatibwa kwe, omuli ebyakakyuka eddembe ly'obuntu, omuli ebya poliisi n'ebya State House, byonna nga bisonga ku kifo kimu nti Ddamulira ali ku CMI. Mu mbeera ya bulijjo wandibadde osuubirwa gavumenti kubanga minisita teyeegaana nti bamulina ku CMI ku rekodi ya Parliament. Era ekyo kyekyasembwayo nti we have situated Ddamulira at CMI or located Ddamulira at CMI. Nga byonna kyogedde kagamba nti twakizuula bwe twaba ku poliisi batugamba ali ku CMI. State House netugamba tulondoole. Ekyo kikulaga nti Ddamulira bamukola ki? Bamanyi waali. N'abalala bangi be twajja tulondoola ntumanya nti wa LC yatugamba, abamu na batugamba be bagundi bamututte Kakiri ne bava Kakiri, awo sitamanya abiddako. Oyo omuntu omanyi abamulina.
kakati ezo ensonga zaali nkulu nnyo mu kulondoola abantu abaabuzibwawo. Nali nsuubira muto wange yanzirira mbigere kuba namukulira lipooti namutayiika ne muwa ku magezi nti zino nsonga nkulu okutandikirako nga zikyayokya. Ensonga ey'okubiri yali abantu abali mu makomera nga tebawoza. Ssaabawolereza wa gavumenti yasaba ennaku 3 yeebuuze ku kitongole ekiramuzi, yeebuuze ku Ssaabawaabi, yeebuuze ne ku bitongole ebinoonyereza. Egyali ennaku 3 kaziri emyezi 6. Okutyobula eddembe ly'obuntu mu balunnyanja mwakukola lipooti nnyingi wano ku NTV. Abantu ababbidde mu nnyanja, abantu abookeddwa ebyabwe, abantu abattiddwa ng'amagye galwanyisa envubu embi. Gagamba galwanyisa envubu embi. Gali gagamba bugambi. Ekigendero kyali kyakulwanyisa envubu mbi, ekyavaamu ne kifuuka nakyo kikwekweto kya kugaggawazaako abantu abamu. Kituufu gavumenti yasitukiramu neekwata ku mbeera eyo nga amaloboozi g'abantu gasusse. Era tugyebaza. Ekituufu kiri nti embeera eyo bw'ogamba nti ogimazeewo ate abatuusibwako ebisago obwenkanya buli luddawo ku makaago. Abaafiirwa abantu baabwe nendeeta ekiteeso ne kikkirizibwa Paalamenti n'essaawo Joint Committee ey'eddembe ly'obuntu ne komiti ey'ensonga z'omunda n'ebyokwerinda banoonyereze kutyobula eddembe ly'obuntu mu balunnyanja. Akati ekyo nakyo kyaziŋŋamirawa lipoota eriruddawa. Ekyokuna kyali ky'abantu abali mu kkooti z'amagye. Era Ssaabawolereza n'agamba agenda kwebuuza kubanga okwoleza abantu ba bulijjo mu kkooti y'amagye kimenya mateeka. Kiriko n'ekiragiro kya kkooti eya ssemateeka. N'olwekyo Court of Appeal yakiwaako dda ekiragiro nti kimenya mateeka era neeragira nti abantu abo balina kuwozesa mu kkooti eza bulijjo ez'abantu aba bulijjo. Kati ekyokubanga bakyali mu kkooti z'amagye nakyo Ssaabawolereza yasabayo akaseera yeebuuza dde awe Paalamenti alipoota. Ebyo byonna bintu bikulu nnyo kubanga debate eyo bwe yaliiwo yawa abantu essuubi nti abaabuzibwako abantu baabwe bagenda kufuna omukisa okumanya obanga abantu abo gye bali oba tebaliyo. Kituufu ojjukira n'akakiiko k'eddembe ly'obuntu keeyama nti kazeemu okunoonyereza nalibadde kaali keebuzaabuza. Era ojjukira nga tusinkana mukyala wa Ngadia ne sipiika wa Paalamenti, ofisi ya sipiika, naye n'abeera nga atankana byakola naye kyatuwa essuubi nti kasita poliisi ye egenze maaso n'okukola ki n'okunoonyereza. Era poliisi yatuwa n'alipoota mu Paalamenti nti baazuula nga waliwo obutakwatagana bo ne bassaawo engeri y'ekitongole ne kyebuzaabuza nga NGO ekibiina eky'obwannakyewa ekyagenda ne kibuuza abantu. Poliisi tebasooka giwa ansa ne bano bo bwe baagenda ne babawa ansa. Kati kiba kitegeeza nti waliwo omulimu ogutannaba kuggwa. Okuwa essuubi bannayuganda nti babaawo okusalawo kwabwe kubasazeewo ku nsonga yonna kubanga zino zaali ensonga za byakulonda. Ekibuuzibwa oyala kuzza bantu mu kalulu nga tunaana kukola bulondoozi busembayo ku nsonga eno. Bannayuganda bamanyi niye batuusaako ebisago, bamanyi niye yabakolako effujjo. Naye tuvunaanyizibwa ffe abakyali abalamu abakyali ku lukalu okulondoola ensonga zino okuziggusa. Bwe kiba gavumenti esobola gyerangirire nti baakola ki baafa etwagebe babaziika babaziika Kirindi tubaziike ng'abantu balamu mu kitiibwa n'okuba famire zaabwe ebitiibwa naye n'okuliyirirwa justice to victims and their families. Sirowooza nti zino ensonga rocket science. N'olwekyo nsuubira si baludda luvuga ensonga zino nga ziri mu Paalamenti. For the very first time Paalamenti yali ewuliziganya. Mwalimu empulunguzi entonotono naye gye zaggwera mu ngeri y'enkwata yaazo nga buli muntu akkiriza nti wano waliwo obutali bwenkanya. Nga mubaka akkiriza across waliwo obutali bwenkanya, waliwo ekizikiza kirina okutaggululwa. Ndowooza nti Paalamenti ejja kufaanana nga ya kibugwe naddala ffe abavuganya okukwatanga ensonga ne tuzikomya mu kkubo nga twekwasa kino na kiri ne tulondoolanga ebitukwatako obutereevu ne tubivaako. Kati oluvannyuma lw'ebyo byonna byonna ebyayitibwamu ripooti ne zikolebwa nkiiko ne zituula kati ku mulundi guno ebbaluwa gye wawandiikidde sipiika eyagala ki? No, sipiika namusabye ekintu kitono nnyo. Namusabye alagire abo bonna abaweebwa obuvunaanyizibwa okujja okulipootinga eri Paalamenti. Kubanga mu biteeso ebyo mu motions ezo ba duty bearers oba abakwasibwa obuvunaanyizibwa balambikiddwa bulungi ku answered ku record ya Paalamenti. Abalagire bajje balipootinge kyeneetaaga.
tekina we kiyingirira kubanga famire zaabo ababuzibwako abantu baabwe zirina omusango mu kkooti era nalabye wiiki eno nga mu bifaananyi gwe neetegereza obulungi abadde mukyala Ddamulira nga bali mu kifaananyi ekyawamu ne Secretary General wa NUP Mwami Lewis Lugongoya nga bali ku kkooti bagenza okulondoola ensonga eyo. Baatwala omusango mu kkooti nga baagala kkooti ekake gavumenti ebabuulira abantu bano gye bali. Era omusango ogwo gwayongezeddwa ekyesijjukira bulungi oba nnaku z'omwezi 16 oba omwezi ogujja sijjukira bulungi nnyo naye kale omusango gye guli mu kkooti. Ekyo kyogezaako okusaba sipiika abantu bano bajje bennyonnyoleko tebayinza okugamba nti ensonga zino zikyali mu kkooti katusooke tulinde kkooti emalirize obwayo. Ndowooza kya mirundi ebiri. Ekisooka ne bwe twaleeta ensonga ezo ku floor kkooti zaali zirina applications nnyingi. Kkooti application ezamuleete wonna bwali ndowooza zaali nnyingi nnyo mu kkooti ze tuyita ekigambo nkirabidde. So ekyokubanga waliyo ensonga mu kkooti ekyo sipiika yakirinako essalira. Okay? Yakirinako essalira okugamba nti waliwo ensonga eri active mu kkooti. Bwe kiba kirendeddwa mu maaso ge kinaaleetebwa. Bwina kyeteddwa tutegeere n'oyo akireese ekigendererwa kye kiri ki. Naye ndowooza twaliwo musango gwonna okubanga tukutte fronts nnyingi nnyo okulaba nti abantu abo abaabuzibwawo baleetebwa. Kyenzijukirako nti okusaba kwa kkooti zaawa ebiragiro ebyenjawulo bingi nnyo ku bantu nga Kanatta Mohammed ow'emukono okuleetebwa netaleetebwanga. Bwaba taleetebwanga ate nga bwe twagenda mu famire ya Kanatta n'aba LC bakkiriza nti abaamutwala kwaliko bagundi ne bagundi. Kati ndowooza ezo nsonga nnyangu nnyo okubanja gavumenti ku fulo ya parliament. Ziyinza okukaluba n'ozibangiza mu kkooti ne zangu ozibangiza ku fulo ya parliament. Naye twaliwo okukontana ekimu ku bibi ekinaasooka kinawakyo mu maaso kinaaba kituwadde obununuzi naddala famire ezo ezibanja abantu baazo. Olina kyoyogeddeko wali eri ng'ogamba nti kijja kubeera kya buswavu parliament okubaako ebintu byenoonyerezaako n'ebikomya mu kkubo nga tebiggusizza. Nenzijukira entambula zo ze wagenda okola okwetoloola eggwanga ng'olondoola emirimu gya gavumenti bwe gitambula. Twalaganga stories wano ku NTV nosanga amasomero agali mu mbeera embi. Ebyava mu ripooti eyo birina we biri ku record era recommendations zirina we zaateekebwa ebirina okukolebwa era nabyo birondoddwa kyenkana ky'okulaba obanga biteekeddwa mu nkola naddala amasomero ago agaali mu mbeera embi. Sebo kikulu nnyo ky'obuuziza ekyo naddala entambula zange. Entambula zange ezo zaavaamu ebibala bingi. Wayiseewo ndowooza sabbiiti nga 3 waliwo abankubira eruweera eyo nga banneebaza. Njukira Lubanga lwa Mmindi babawaddeyo classroom babawadde n'entebe gye twasanga abaana nga batuula ku biziina ne ku bifunfugo. Erwengo waliwo essomero erimu in fact bw'ogenda ku kibanja kya ssentebe wa disitulikiti y'Erwengo Mwami Kitatta Ibrahim nalabako ebifaananyi ng'alaga ng'ataddeko n'ettanka gye naleka ngulidde essomero eryo liri mu lusozi eyo lirina classroom 3 Laina classrooms 3 naye nga lituuka ku P7. Nendekanga ngulidde abaana tanka naye olw'okukyalo okwo babazimbiddeyo waliwo abugabi b'obuyambi abawaddeyo classrooms endala 3 naye kinategeddeko nti ne gavumenti yayintervenize mu nsonga yaabwe. Ojjukira bulungi gye twali Lugazi abakozi abaali batasasulwa Ssaabaminisita n'adduka mangu neyeekangabiriza naye ne basasulwa. Ndowooza alipoota zange zaakolebwa era okulondoola weekuli era njala kutegeeza nti bwe nkola okulondoola Uganda teddangamu kubeera y'emu. Newandibadde okulondoola okwo kwaleetera abantu abamu okukemmentererwa emmeeme era ne batandika okubisala nti Mpuuga ng'alambula wuuyo eggulu wuuyo mu Arua alabika ali mu kumaapinga Uganda ate okuba babiwulira nga babisaza. Ndowooza byabujega. Oweebwa obukulembeze obukola mu bujjuvu bwabwo. Nene bwe mbanga ndi mu kutalaaga ggwanga nga nnyina ekigendererwa oba kyaliro oba kyanca bakyejjusiza mu kabookisi kaawa ngende mu penitensi ya Wankyejjusa ekyo
nti kyabumenyi bw'amateeka oba musango oguli awo. Nakolanga ebintu ebyo ebyokulondoola ndowooza bannayuganda bati balabangako leader opposition ng'avudde mu ntebe ye eri comfortable ng'ataddemu majetesi ng'akkiridde okugenda okulondoola emirimu egikolebwa mu ggwanga lyonna. Era y'ensonga lwaki kyabeewuunyisanga ne bagamba kiki nekigenda mu maaso ono ali ku kampeyini ya kikaaki. Nali nkola buvunaanyizibwa bwange. Opposition erina okubeera nga erondoola ate nga mu kulondoola tekola bukozi kinyumu. Gye twagenda ku myalo egy'enjawulo ne tufuna alipoota ez'abantu abali batyobola eddembe ly'abantu, wawulira abaakwatibwa n'abaggyibwa ku mirimu. Ndowooza okwali kugenda mu maaso kw'amaanyi nnyo mu bye twanoonyerezaako nga opposition. Of course ebimu nga obutonde bw'ensi, okusaanyawo Central Forest Reserve, ebintu ebirinawo kukwatibwako mu ngeri ya muggundu naye records weeziri. Ndowooza omuntu yenna ayagala okuwa opposition ekifaananyi ky'enkola y'emirimu alina waatandikira. Tugendeko mu byobufuzi ebifuluma ekizimbe kya Parliament, tujjeko mu byobufuzi ebiri mu kifaananyi ekya Uganda eyawamu. Ekibiina ky'ovaamu ekya National Unity Platform kyawangula NRM mu kitundu kino ekya Buganda, era NUP abaka abasinga obungi berina mu Parliament yabakuŋŋaanya wano mu kitundu ekya Buganda ng'abali ku ludda oluvuganya government. NRM eri mu kweteekateeka ku mulundi guno. Nali ne chairman wa NRM mu Buganda Honorable Chiwanda nangamba ensonga ez'abawanguza bazitegeera. Kati ensonga ez'abawanguza ba NRM bemuvuganya bazitegeera. Mwenga bali mu opposition mulina enteekateeka gye mutaddewo okulaba nga ekitundu kino mwongera okukinyweza mu buwagizi bwa opposition n'okuwangula ebifo. Ensonga ez'abawanguza Mwami Chiwanda yazigabana naawe? Yazigabana. Kwaliko waliwo ekibbattaka kyali kingi nnyo, abantu baali bagobaganyizibwa ku ttaka, ne wabeerawo n'ekyokuba nti Buganda yali erina candidate ekyali kitabeerangawo ebbanga erisinga obunene libazze bavuganya mu bululu obw'enjawulo. Candidate ye Mwami Kyagulanyi. Ate Busoga candidate yali ani? Ndowooza ensonga za mu Uganda wano Chiwanda za bulijjo era za bunafu. Ekitaliko kubuusabuusa nti bannayuganda baagala enkyukakyuka. NUP n'ebibiina ebivuganya balina okuloota. Oboolyawo mu Lunyaanyimbe, they need to smell the coffee. Ng'oggyeko okukuuma ky'olina era kiba kya bujega nnyo okuggibwako ate n'otayongerako oluvannyuma lw'emyaka 5. Okutya kwennyina nga sinaba kulondola ebibiina birala nandibadde byonna ebibiina bitwali mu kalulu owulira nga birimu okulumaŋŋana, birimu obutakkaanya obutalina kkomo. Ekinafuya omikisa gyaffe ng'abaagala enkyukakyuka okukwata obuyinza. Newandibadde nga byenasookeddeko ebyennongoose nabyo bikulu nnyo naye n'obumu kikulu. Ate ekya NUP ennaku zino kyegasseeko akawakatirwa akalala nti tulinga nga abatambulirako ensonga z'okutabangula abantu ate abaatuwa obuvunaanyizibwa naddala mu Buganda wano. Nti olukongoolo olwabo abatyoboola Obwakabaka, abavuma abantu, ekifaananyi ekizzeewo kiraga nga aba NUP. Ate n'abakulembeze ba NUP abamu ne batayamba mbeera eyo ne bajja nga nabo bagiggumiza mu bigambo byabwe n'ebikolwa byabwe. Kakati gwe mulundi ogusoose okulaba ekibiina ky'ebyobufuzi nga kitabangula caucus eyakironda. Kiyite nti waliwo caucus mu Buganda, waliwo eya Busoga, ate siyasobola okukuuma obuwanguzi ate n'ogitabangula. Mu mbeera eya bulijjo omuntu ayinza okubuuza nti okolera ani? Bw'otandika okuweereza ebigambo Mmengo, ekibuuzo ekikubuuzibwa nti Mmengo ovuganya nayo ku ki? Omupiira oguvuddeko oguli mu kisaawe oli mu kusamba bifunfugu okuba nga olina ekizibu either ekyobutamanya oba ekkobaane oba okubeera nga oli mumativu nekyolina.
ndooza ekibiina kya NUP kirina okutandulula ebigere kikakase bannayuganda nti si kimativu kye kirina. Ekyokubiri nti kitegeera obukulu bw'okuba n'enkolagana n'abantu n'ebitongole. Temusobola kubanga buli kintu mukikkaanyaako. Abakulembeze ba NUP kanjogere ku bemmanyi abange mujjawa obudde n'okwewa obuvunaanyizibwa okuwa obwakabaka nti kabaka ajjanjabwe bepponga muliko olubaala atali muvumule. Obuvunaanyizibwa mubujjawa nemukifula n'ensonga gye mutambulirako nti kabaka talabika bamutudde okumujjanja nti kabaka ali mu buwambe nemugifuula ensonga eya buli lunaku nga mwagala buyinza. Muleka okubanga muli bamatibufu kye mulina obanga mutambulira mu butamanya obanga ddala mulina ekizibu kye mutasobola kuvaayo kunnyonnyola. Nze ndowooza nti awo wali obulemu naye obudde bukyaliwo okwewumbawumba. Sebo Katikkiro w'Obwakabaka ng'akutte Ddamula n'ayimirira mu ntabwe y'olukiiko lw'Obwakabaka olukulu olw'ennono n'abanga obwanga abwolekezezza kibiina kya byabufuzi kubanga Katikkiro alina obuvunaanyizibwa okukuuma ekitiibwa kya Kabaka n'eky'Obwakabaka. Egimu naliko ku mukolo ogumu Pulezidenti wange Olwebe Kyagulanyi n'agamba nti ye ababanja Kabaka batuufu naye ali nabo. Singa naye situdde ku ntebe nga nywedde we nali ntudde nali ngenda gwawo ekigo. Bayinza okuba nga bakikolera mu bwagazi kubanga bulijjo Obuganda buyitibwa okubugiriza empologoma. Lwaki bwana ate kirabika obulala? Abakikolera mu bwagazi nga ba bulijjo tebamanyi ensonga abo mbasonyiwa. Naye omuntu ali ku ddaala erisituse omufu ky'okuwawula n'agamba nti abeegasseeko wabeerawo ekizibu. Oba omusuubira bagamba nti newandibadde ensonga yammwe ntuufu naye waliwo abagivunaanyizibwako mbawa omukisa bagikole ki bagikoleko. Ndowooza okuddamu obutereevu tulina omulimu munene nnyo okukuuma abo abatambula naffe kubanga tumaze emyaka gino gyonna ena nga tubatabangula. Tumaze emyaka gino gyonna ena oba gitisatu kitundu ng'amaanyi situgatadde ku kunoonya buyinza nga tugatadde ku kusajjula lwekirowooza nti kisajjuka. Bwe tumala okisajjula ne tulinnya akaddaala ne twekangabiriza. Ndowooza tikituwa kifaananyi kigazi. Ebyobufuzi bigazi okusinga ku kinyumo n'embeekuulo. Ebyobufuzi birimu okutta ebigere, mulimu okwefiisa, mulimu n'okuwuliriziganya. Waliwo okuwulira nga towuliriza. Mulimu okuwulira naye n'okuwuliriza. Buli bw'ogamba nti ojja kuwulira buwulizi kiba kitegeeza nti ojja kwogera nga weewulira. Naye okuwuliriza kulimu n'okutega amatu n'owulira ebyo ebitakusanyusa naye ng'obiwulira ate n'obiwuliriza. Okuwuliriza kutegeeza n'osengejja n'ojjamu ebigasa. Wakyaliwo omulimu munene. Oyinza okugamba nti tuli bato mu kumanya ensonga naye waliwo n'abakulu mu kumanya ensonga. Ekibuzo kiri nti baweereddwa obudde obumala okubuulira n'okutegeera oba tuli mu mbeera ey'akavubuka nayo nga etuwaga. Bannayuganda baatwagala nnyo era sirowooza nti batukyaye naye nza babuuza ebibuuzo bingi ku nsonga z'obusobozi bwaffe okukwata ensonga ziri delicate ezisinga ku butakkaanya bw'obuntu, ensonga z'eggwanga nga zigudde nga za katuubagiro. Tusobola zikwata tutya nga ez'obutakkaanya obw'obuntu zigwera ku City Square. Bwe nfuna obutakkaanya ne annual olwo nga nyimbula embwa nga zimuluma enteega nga zimutakula nga nzira wali nga nkamirwa bina nga nsala nako nti ekyo nkikoze. N'ozuukuka enkya n'ogamba nti era ngenze kukola bya bufuzi ebikyusa eggwanga ng'ebyo bimalirako obudde. Ndowooza waliwo okukozesa obubi bye tulina, misuse of tools at our disposal. Kitutwalidde obudde, kitumazeeko ebiseera bye twandikozesezza nga tuta emikago
ku ssaawa eno biki bye tukola okutandulula NUP okusukka Kaluma kyetwanabe tumalirako obudde biki bye tukola okutandulula NUP etegeerebwe ate ekkirizibwe obukiikakkono bwa Neekongolero biki bye tukola okutegeeza enkyukakyuka zisukka embaale zeyongereyo Soroti zigende ne Karamojja bikulu nnyo ng'oggyeko okuba nti ekibiina ekiri mu buyinza kikolako effujjo naffe twekozeeko obutali bwenkanya mu ngeri gye twekolamu effujjo ne twemalako n'obudde okulaba bye tulina okukola ebyo bye binkemmensa emmeeme ewaffe mu nju naye bw'obitandulula biyinza okuba nga y'embeera eri ne mu bibiina ebirala ey'obutawuliziganya n'abantu okweyisaawo n'okweyisaako n'okwewulira nga bakamirwa bina ndowooza obudde bwe tusigazizza nze neeyama nti nja bukozesa okuwuliziganya ne bannange abaagala okuwulira n'okuwuliriza twogere ku nkyukakyuka twogere ku bisoboka n'ebitasoboka tubyewulirireko. Ogenze n'okozesa ekigambo nti ebyobufuzi bigazi naye nga mwekikoserezeza oba mu statement mwekijjidde nga mwe mulina ensonga y'okuba nti waliwo abalabibwanga bammemba ba NUP abadda ku bantu ne babavuma. Tolowooza nti ngeri okozesa ekyo ekigambo nti ebyobufuzi bigazi abantu bano bayinza okuba nga batume okuva eri abo ababavuganya bongere okusiga ekifaananyi ekyo ekyokuba nti ekibiina kye muvaamu kyambaziddwa abantu abavuma abantu abatalina mpisa abantu abatalina ki. Sina gwe nja kwogerera naye obukulembeze bwe butandikirwako era bwe bukomwako okutangaaza ensonga eno. Obukulembeze kasita buneeteekako ekifaananyi nti nawe butambuza ensonga mu ngeri ya kibugwe ye kkooti ejjo twambazibwa. Obukulembeze buvunaanyizibwa okwogera ebyo abagoberezi bataagala kuwulira. Kikulu nnyo ekyo nti obukulembeze bulina okuba n'embavu n'entengeneze nga tebulina kutya kwogera ku nsonga eteekawo ekifaananyi ekituufu ekyekibiina. Tuba tukitya ekyo kyekivaamu okulowooza nti ekyo ekibiina ky'abannantagambwako. Society yaffe ekyali conservative ng'erina ebintu ebimu byetakisobola kukkiriza mu makkati gaayo. N'olwekyo bwe tubaako embeera etutuukako netulemesa okukula ne tuziŋŋama kuba twetadde mu mbeera nga situnaba kuzibula netutandisa okuzitama bwe tunaaziŋŋama twenenyanga ffekka. Obukulembeze bwe butandikirwako ku nsonga ezo era bwe busembayo ku nsonga ezo. Abagoberezi bagoberera ekyo kye balaba abakulembeze bakola. Ennyonyi enkulu yeeyigiriza ento okubuuka. Nina ebigambo bye nalabye ne bimala ne biteekebwa ku kyokuba nti wabadde obiwerekereza butereevu bakulembeze banno nowe ebyokulabirako ebyokunywa omwenge n'enjaga obusungu wabujje wabeera nga ddala ddala wabadde obiwerekereza banno ssebo. Ndi muntu mwegendereza nnyo mu bigambo byange ne mu bikolwa byange. Omuntu yenna bwe yeeyambaza ekigambo kye simugambye mpozi nga yala kutuukiriza bigambo bya Bayibuli nti omukozi w'ekikolobero adduka newandibadde nga tewali amugoba. Sirowooza nti ezo zensonga ze nandyagadde nnyo zitumalira obudde nali njogera nsonga za kwefumiitiriza. Ekintu ekiyinza okubeera ekyobulabe ennyo yenze mu kifaananyi kyendimu ekyobukulembeze kugamba nti ekyankozeseza ekyo nabadde ndi mu mbeera etali yaki ya bulijjo. Bw'osigala nga oli mu mbeera ye ya bulijjo osobola okukola essaawa mpanvu osobola okuba nga obulamuzi bwo tiwali kibutendudde n'ogaa nti omanyi namize obujubiranda bungi nnyo ne bunzijja ku mulamwa. Ndowooza kyadde ekigambo kya busajja bukulu era saagala muntu yenna yeteeke mu ndabirwamu nti kikye naye buli muntu akiyete nga kyakwebuulirirako. Ndowooza saagala nnyo kisingako awo omuntu yenna yeteekako omusango ogwo agende mu lukala agwoze.
Bututunulira ebyobufuzi bya 2026 kutwaliza awamu oludda oluvuganya olulabawa 2026 mu kalulu singa ennongosereza zigaana okujja ne tusigala ne tuddayo mu kalulu keekamu oludda oluvuganya ku mulundi guno amaanyi gaalwo galabawa. Ensonga ziri 3. Ekisooka twali kubuusabuusa oludda oluvuganya lulimu okwerumaaluma ekyo kyetaaga okukoma mu bwangu ddala. Ekyokubiri buli kibiina kiri mu mbeera ku ssaawa eno eyanaasiwa mukange empuliziganya teriiwo bwe baweeri ya munguuba n'olwekyo obwetaavu obw'okuwuliziganya si lwakuba nti tumwine ennono y'ebyobufuzi emu naye obwetaavu bw'okuwuliziganya tukole ekyawa kubanga ffenna twagala eggwanga likyuke. Okuwuliziganya kikulu nnyo. Okuwuliziganya kitegeeza nti tukkaanya, tekitegeeza nti ojje odde wansi w'ebigere byange. Okuwuliziganya kitegeeza n'okukola nga tugabanye ekkatala. Tusobola okugabana olubimbi ne tukwata yaadi negamba annual limango dda ebugwanjuba nze nserengese buvanjuba omulala agende ebukiikakkono omulala agende ebukiikaddyo. Tutaayize. Kyetutaayiza si kitono. Kyetutaayiza bukulembeze bwa myaka 40 obusimbye amakanda buli wamu mu butuufu ne mu ngeri y'ekimpatiira. Ekitusobola kikokolako ng'oli wekka ng'okajjadde osazeeko eryanyi oliwulira kifuba kiwunya musaayi. Okuziganya kikulu. Ekyokusatu ensonga ze tulina okutwalira bannayuganda weeziri. Ensonga enkulu ze tulina okutwalira bannayuganda batuwa omukisa okubakulembera weeziri. Ensonga ezo ezikwata ku kulema okuwa abantu obuweereza service delivery, ensonga z'obulyake obw'olwatu n'ensonga emu yokka ey'omuntu okulwa mu bukulembeze birowooza ne bimuggwako nsonga nkulu nnyo. Ne munaazogerako mutya ono awerekera kino ono awerekera kiri ono agamba kabaka ajjanjabwe ab'eggulu boogamba si ensonga gye boogerako. Kakati muleetera abantu okulowooza nti muwa obusolo bwa njawulo. Bwe mugenda ku ttale nga muli bayizi bansibo mugenda ne mumanya ensolo gye mugenda okuyigga. Kikola omuyizi omugezi tagenda bugenzi tingenze kuyigga amala genda n'akola ki ensolo n'ategeera embeera yaayo n'obuufu bwayo ne gyeriira. Tusobola kugamba nti buli muntu mugenze ku ttale mulina olutuula lumu omu ageze kuyigga kasirabo omulala njiri. Muba kye muliko musazewo ogenda kukoza muganyogoga. Temusobola kugamba nti mujja kugenda ku muyiggo ogumubeera kumwabukira busa nga buli muntu ayigga akasolo kake ate nga mugamba muli bayizi be bamu. So ensonga weeziri ensonga za simba tutuule wansi tuzoogereko mu butakkaanya bwaffe tutuule ne bye tutakkaanyaako tubyogereko. Bwe tunaatuula tugenda kugabana entabaalo tugambe nti ono luno alokola ki alusobola. Tugeze nti UPC y'amaanyi mu kitundu kino tukolagane etukwatire ku kitundu ekyo. Ekyo nakyo kisoboka oba enkola endala. Ku ssaawa eno nakuwadde ekifaananyi engeri gye tupafomingamu okuva mu 2 okuva mu 9 mu 6 ne percentages. Ekibuuzo kiri nti tugenda mu kalulu aka 226 nga tugenze kwongerako ki? Bw'ogamba nti ngenda kwongerako biki byokola ebiraga nti okolerera kwongerako? Ndowooza ebyo byebikulu ennyo bye tulina okuteekako essira mu kiseera kino. Era nze ndowooza nti obudde we buli era bumala kasaba beera nga ddala waliwo omutima ogukkiriza okukola ekyo. Naye tuba nga tuli mu mbeera ya naasiwa mukange kano kantu kange mukandekere nange kennyinawo awo ndowooza tubabula musota. Ndaba ng'ekizibu kubanga ne mu 2016 oludda oluvuganya lwagezaako okwegatta ensonga ezo waziri mu butereevu wajja TDA ya mwami John Patrick Amama Mbabazi era okwegatta ne kugaana ne tuyingira mu kalulu nga Dr. Besigye akutterirye ne mwami Patrick Amama Mbabazi nga naye akutterirye. Ku mulundi ogwo biki ebyakuwaliriza okwawukana ne bano be wali otambudde nabo mu kiseera ekyo n'ogenda ne mwami Mbabazi yali yakajja byolaba nti era biyinza okuddamu ne ku mulundi guno era ne biremesa okwogerezeganya okwo kwoyogerako? Ndowooza sooka okolektinga record. Sigena nkona mwami Mbabazi. Mbabazi yali candidate wa DP.
era nali candidate wa DP nga MP n'olwekyo okusalawo nti ono candidate gwe tugenda okulonda kwali kusalawo kwa kibiina kyange. DP yasalawo okuwagira Mwami Babaza. Yasalawo bwetyo. Ate nga wali mu DP. Nali mu DP. So n'olwekyo kwali kusalawo kwa buntu. Ne muganda wange eddiba lyengo teriweeka. Tosobola gamba nti enguli maama yali weesanga oli muganda wange nga bonna bafu. Mu butakkaanya tujjeemu ki. So ngamba nti kwolwo mu 2016 bwe twayawukana buli muno akwata lirye omu yajja n'embogo omulala najja n'enjovu. Naye agenda okunona embogo yadda na nkofu. Yanona enjovu yadda na nkwale. Ndowooza bwe tuba nga tuli beesimbu mu bye tukola tufunye lessons ezimala. Bepo nga bye tukola byakiyita mu luggya oba nga tuli bamativu ogamba nti kana akabimbi kange mwenimanga njabala kenja okugeyanako kasita kange. Naye nze ndowooza ekifaananyi ky'eggwanga okulikyusa kiba kittiddwa. Nze nzikiriza nti wakati nga tuyina emisingi gy'ebyobufuzi gya njawulo waliwo common denominator nti eggwanga litambula mu bitege. Tuli ku mbeera eyo ey'endebolebo cliff y'enkyukakyuka nti Mwami Museveni mu myaka gy'alimu embeera yonna esobola okubaawo. Simwagaliza kibi nekisoboka omuntu bwayingira emyaka 8 embeera yonna esobola okubeerawo. Singa tubeera n'embeera y'enkyukakyuka etali neetegekere tugikwata tutya ng'aba opposition ebyo tubyogerako ddi. Ku ssaawa eno tuteekawo mbeera ki eraga nti twagala eggwanga ligende mu phase eya transition. Kiyinza obutasoboka kuba na muntu mulala ajja kufuga ggwanga myaka 4 mumaaga tufugibwa emyaka emeka abalowooza nti muli bamativu nekyemukola kibamala otali kuwuliziganya. Nkiddamu okuliziganya tekitegeeza abo bokka bokkaanya nabo na mikwano gye n'abanywanyiibo. Kitegeeza n'abo otakkaanya nabo okulaba nti mukola ekyo ekisinga obuki obulungi. Ensobi y'Abaganda baffe gye tukola kwe kulowooza nti bye tukola ne mu bifo byaffe tuli baalubeerera. We are eternal or ordained. Nedda tibaatutikkira mu bifo bino tetubiriimu nga Bwakabaka sinna mulondo. Tuli baweereza. Obuweereza obwo bwe buba buvuddewo naye ng'okyali Munnayuganda biki by'oyinza okudda ewaka n'ogamba nti ekyo si kyejjusa nakikola ku lw'abaana n'abazzukulu. So obusika bwaffe buli mu ndebolebo olw'okuba ntukola ebyobufuzi ebyekiyita mu luggya n'ebyokwesanyusa n'okusanyusa abo abatukubira enduulu. Enduulu ndowooza nakyo kizibu nnyo mu byobufuzi kubanga enduulu giyinza ogiyita agamba nti zimba nnene takuyamba. So n'olwekyo tuve mu byobufuzi eby'enduulu. Enduulu nnungi naye enduulu ewerekerwa okwefumiitiriza. Buli muntu ayagala Uganda ekyuke alina kyasobola okugattako. Alina amaanyi ge awali amaanyi wabeera n'obunafu. Naye twetaaga amaanyi ago tugajjemu ekisinga obulungi sobola okugenda maaso. Nga tukyali ku byobufuzi ebyawamu katugendeko mu ntambuza y'emirimu gya gavumenti. President Museveni alinga ennaku zino agudde olutalo ku buli bw'enguzi. Yali yekololo ku State of the Nation address n'agamba nti olutalo kati nduguddewo mwagala musaayi mwagala amnesty. Ababaka ne bamugamba abaaliwo nti atwagala ki kulaba ku musaayi. Wetubutuukidde olwaleero nga yaguddewo akakiiko akalala mu maka g'obwa president akagenda okulondoola entambuza y'emirimu mu kitongole kya URA. Alina neke yagambye kagenda okuteekawo akagenda okutunuulira abo ba accounting officer, bakaawo, ba permanent secretary, ba clerk ba parliament n'ebirala. President Museveni olutalo luno engeri gy'alukuttemu n'obukiiko buno bwagenza ggulawo. Endowooza yo ku nsonga eyo eri Kisebo? Endowooza yange njiwadde ku mitendera egy'enjawulo. Kiri eri Mwami Museveni okulaga eggwanga nti ebyamulemedde okukola kati ali mu kubikola. Ndowooza ekyo kiri gyali, kiri eri Bannayuganda, kiri eri gyali. Obuyinza bw'eggwanga yabulina abukozese mu mateeka. Wabeerawo abantu bonna balowoozesebwa nti balyake ebitongole binoonyereza biweebwa ensimbi kubanga wadde okukaaba kwa bbanga ddene nnyo. Ebitongole binoonyereza weebiri ku lupapula tebirina busobozi. Kyesikkaanya naye nti birina kubeera bingi
nti ku buli mutendero oteekewo oteekewo ekirondoola aba LC oteekewo ekirondoola local governments oteekewo ekirondoola parliament ndowooza gye kiyinza okuggwera oyinza okugamba nti oba oli awo atendewaliddwa oba ali frustrated mu ngeri ebintu gye bitambulamu naye singa yabadde ndowooza akoze okwebuuza okumala nze ndowooza n'okuwa amaanyi ebyo ebiriwo mu mateeka nga inspectorate nga IGG gwenjogerako auditor general ebitongole weebiri ne byongerwa abakozi neyewa n'ensako emala kubanga okulondoola kintu kinene nnyo kigazi nnyo ekimu ku byenjize nga tuli mu parliament omwo auditor general ebiseera bingi akola ku audits zibayita financial audit n'akola ne ku performance oba value for money audit n'ebiseera ebisinga tukomako byansimbi kasita otulaga risiiti nti kino nakiguze bwe nti nga weeziri nga bibalansinga ebiseera ebisinga kwe tukoma obulungi n'obugazi bw'omulimu obwakolebwa tetufuna budde bukola ki bubirondoola waliwo obulimu bw'amaanyi nnyo value for money waliwo omuwatwa gw'amaanyi singa auditor general omuwa abakozi abamala n'omuwa n'ensimbi ezimala n'obaterawo n'akasiima akabakozesa overtime ne bakola emirimu gino nze ndowooza okubeerawo ebikyuka bingi kubanga musuubira okuba nga asobola oku actinga ku reports za auditor general zetukozeeko report ennyingi mu parliament ezitalondoddwa kimala ndowooza zeetaaga tutandikire ku ezo nga tonaba nakugamba nti olwo otandike okulondoola ebiriwo tandikira ku ebyo ebiri ku alipoota eziriko n'enfuufu ez'emyaka n'emyaka kubanga amateeka gali clear ne bw'obanga wava mu ofiisi naye nga wazaayo emisango etteeka likunonayo yetasobola kujja ye magombe naye ng'oli mulamu osobola okuyitibwa n'obaako byokola ki byonyonnyola ndowooza ensonga y'okulondoola empeereza y'emirimu buli muntu emukwatako si ensonga ya Mwai Museveni yekka naye kyetumubanja kyo kiri kimu kwe kulaga nti ddala ensonga eno agitaddeko omulaka era agirondoola mu butuufu bwabyo ate era tagikozesa nga yabyabufuzi yagiyita mu luggya agikozese nga nsonga ya buvunaanyizibwa y'amateeka ekolwe mu bugazi bwayo. Kale obudde bwaffe w'ekitiibwa buweddeko nja kukusabayo ebigambo byo ebisembayo ssebo era n'okusiibula osiibule abatulaba. Okusooka kwebaza okunkyaza wano n'omukisa gwe mumpadde nga NTV ogabanako ne bannayuganda ebirowoozo byange oba oli awo bwe nnaamala okuteeka ensonga zino mu bwino omukalu naddala ez'ennongoosereza tujja kuddala nduzinnyonnyole kituufu. Ekyokubiri kusaba bannayuganda naddala abakulembeze obutatya buvunaanyizibwa nga twekweka mu busongasonga n'okukendeeza okwerumaaluma ng'obwana bw'enjala n'okukendeeza empalana ezifaanana ng'ez'obwana obuva ku luzzi n'ensuwa tuteeka amaaso ku nsonga kubanga tuli baweereza ate saaba olubeerera naye ab'ekiseera balina okulekawo omukululo ng'omukululo ogwo kutujjukirwako nti owaali amazima twakola mazima owetaaga obwenkanya twakola bwenkanya twewala effubitizi twewalenge twewale n'okutya ebyo bitutya bw'otya annual tekitegeeza nti annual tajja kubeerawo oba oli awo kyosinga okutya kyekijja okutuukako n'olwekyo mutiira bwereere tuwuliziganye ate tuwulirize. Kale bannabuddu tobatumiddeko ssebo abemasaka bakujjange bannabuddu kubeebaza okuwagira ttiimu y'essaza basaba mwongere okuwagira Ppookino nkuyozaaza okuba nga olina akakwate ebuddu omuntu yenna atalina akakwate buddu mu nsi muno ayitamu nga talina ssanyu n'olwekyo nkuyozaayoza mbeebaza okubeera abawagizi bakulisaayo nnyo ku mukolo gwaffe gwe twalimu ogw'okusaba n'okwebaza okujja mu bungi bwe mutyo mwagulaga abantu wano ku NTV mwebala omukwano ogwo twongere okukwatagana n'okuwuliziganya owali ebizigamye n'erimu ekizikiza tubuuze tufune ekituufu. Kale toyanza nnyo toyanzege programu ebigambo tebita bwetyo bwetambudde olwaliro nze Ani Walukatamba mbagaliza ekiseera ekirungi Mukama Katonda abampeera omukisa.